Ampuliriza wenyweze kubanga kano ketwolekedde muliro mwerere era mu mbeera eno nga sinaba nga nkwongerayo katusooke tutandikire wano katono nnyo bwe nkujjayo owulire ebigambo. Badman Inspector Congo and perfume. Yagala mberewo ndabe kuchagula nyinga wangude. 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 Yagala mberewo ndabe kuchagula nyinga. Nkugambye oyo bamuyita perfume kakati ate era nga sinaba kubeera nga nkwongerayo kubanga wetwolekedde wenyweze waliwo amaziga mangi nnyo n'ebibuuzo bingi nnyo ku babaka baffe abanupu era kankujje wano. Umbrella, 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 umbrella. What do you know? Umbrella, 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 umbrella. Twazalibwa mu Uganda, tukulidde mu Uganda, tulizikwa mu Uganda. Bas kakati tujjeeko akawuwo. Ampuliriza nze Eke Master oli ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV omukutu gw'enkyukakyuka omukutu gw'omuntu wa wansi gwe twolekeddemu olunaku olwaliro. Tulina Hajimiti omusomi w'edduwa alina ekizibu wenna. Ennamba ya Hajimiti eyo ogikoonako bukoonyi mu mbeera yonna oba WhatsApp oba call ono n'akusomera edduwa Mukama n'akwanukula. Kakati n'obuwombeefu video tutandika tugiwa ekigalo kankusabe sooka ogimpeera ekigalo. Bw'omala ogiwa ekigalo olw'ebisigadde obindekere. Bw'obanga oli mpya ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka nkusaba osubscribinge okoonere ku kadde buli waka ngono gwe tuteekayo aleme kusuba. Kakati nsimbudde. Ampuliriza mu Parliament ya Uganda ffenna tukimanyi nti abaka bonna abaliyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu mbeera eno babadde batunulidde ekintu kimu kyakununula bannaffe abo abaawambibwa ne babuzibwawo emyaka egiyise. Kati wulira ebigambo ebitiisa biibino. Omwaka guno gwe nnyini, omwezi guno gwe nnyini, wiiki eno gye tukubye amayoga ye nnyini, kaakati ababaka baguddemu encukwe. Kaakati wuliriza ebigambo biibino. Minisita wa mwami Museveni amanyiddwa nga Harriet Nantabaazi, ono nga ye minisita owa Uganda omubeezi ow'ebyensuubulugana oba Minister of Trade ew'ebyokusuubula. Kaakati wulira ebigambo biibino. Ono agamba ababaka ba opposition abasukka mu bataano abamu ku boogera ennyo mu Parliament amawulire gamaze okubeera nga gazuula oba nga gakiraga nga gakinoganya nti bano bawuutanya ssente eza mwami Museveni. Wuliriza ebigambo bino abali ku ludda oluvuganya bano nga beekobaanye n'ababaka aba NRM abasoba mu 30 kuno nga kuliko ne ba ministers aba mwami Museveni. Wuliriza embaga. Ssente zino zirimu biliyoni 164.7. Bano bagamba batya? Minister agamba nti bano baziwuutanya. Wuliriza abali ku ludda oluvuganya abagamba nti balumirirwa omuntu wa wansi nti era bagenda kuweereza munna Uganda bo tebagenderera ssente. Kakati wulira ebigambo bibino. Bano baalya ssente zino era obutuukidde wano mu kwamba banna Uganda. Kakati bano basazeewo ne basala omuliro. Lwaki? Sooka oli ebigambo by'omukyalo ono nkongere mu mboozi eno naggamba wano tutambula kasavu kanyama kasatubeera ng'emboozi eri ku nkyukakyuka. Njagala owulize omukyalo ono nakuwadde dda akatambike naye lwaki nkakwongedde kubanga omulama gutambulira wano. Njagala otegeere Uganda efaanana etya, abakulembeze baffe bafaanana batya. Sooka owulire obukenuzi bwe tubuvaamu. Kano akatambike enkuwa kali related ku video eno ogenda kutya abantu be tuyita abaffe. Nze Eke Master. Abandaba era abampuliriza nze Betikametulwomwe era nkola nga kaliisuliiso wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya banna Uganda. Mu malwaliro temuli ddagala nabikola
ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekinnyamiza. Emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi olyake na bulabbayi buyite obubbi obukutte ejjendu mu Uganda. Bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya ku kye mwandifunye lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa bonna bagaggawale emyoga ne PDM naye era nga ssente bazibba ekizingamizza enkulaakulana mu ggwanga lino. Abantu ababba ssente nno mulowooza nti babeera bangi baalubatu. Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye ku abo abantu nga 35 bokka be bakola mu gavumenti ate era ne ku abo abantu nga 10 ku buli 100 ku abo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali okunkumuka oba busigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abaweereddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyenvudde nzija wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu 3.5. Manyi ogenda kwebuuza lwaki ndeesa akatambi kano ak'omukyalo ono ate nga nakakulaze dda wabula ensonga emu kuzikandeetesezza kwe kulaga kali akantu akabaddemu nti Uganda erimu abantu abasoba kati mu miliyoni 5 naye abantu abagifunamu bali mitwalo egitasukka mitwalo 3 abagifunamu. Kakati njagala owulirize amannya agamu kwago agafuna mu nsi eno. Oyinza okuba oli wa NRM era ng'ogamba ffe tuliko tuli mu kintu sitwagala tuveewo naye njagala weebuuze amannya gano agagenda okusomwa mulimu eriryo, mulimu erya maama wo, mulimu erya nnyoko, mulimu erya kitaawo. Omukyalo ono ikalabalaba wa gavumenti oba kaliisoliiso wa gavumenti. Omukyalo oyo akugambye naye yennyini ebintu byamusukkako dda amannya abantu bali ku lubatu abafuna mu nsi yaffe. Kakati kansooka nkuzeeyo katono nnyo mu mboozi eri nga sinakulaga mannya gano. Ababaka ba paaliyamenti bano tebabatuukirizza mannya naye nkugambye bali 5 balambirira era nga kigambibwa okusinziira ku minisita ono amanyiddwa nga Harriet Nantabaazi nti be basinga ennyo mu paaliyamenti okubanja abantu ababuzibwawo. Ababaka abali ku ludda oluvuganya 5 abeenyigira mu bukenuzi obw'okubba ssente eziri mu biliyoni 164.7 bano nga baka bali kudda lugwanya gavumenti nga ssente zino zaali za kuliyirira cooperative unions ezafuna obuzibu ezakosebwa mu lutalo mwami Museveni we yajjira mu 1986. Ssente zino tezaatwalibwa ku cooperatives ezo wabula abasajja baazirya buli era nga mu baazirya mulimu n'abali kudda oluvuganya gavumenti nga bwenkunyonyodde. Kakati mukwano gwange mpuliriza abo be babanja bannayuganda kakati bagamba omusango guno gavumenti egamba egenda guzuukusa. Kakati abantu bano abaka ba paaliyamenti abali kudda oluvuganya gavumenti wenjogerera ng'abamu batandise dda okusala omuliro ogw'okubanja bannayuganda ababuzibwawo, ng'abamu batandise dda n'okusala omuliro ogw'okugenda mu paaliyamenti. Jjukira twali tuzize paaliyamenti bano nga bagamba tuddeyo mu paaliyamenti kubanga bamaze okumanya nti omusajja bakutte waluma baalya ssente ze. Bano nga bagamba nti bannange ebyokubanja abantu tusooke tubiwummuzeemu tubireke. Amannya gano sigenda gakuwa kubanga minisita naye teyagatadde wabula wanaagateera nange nja gakuwa nti gundi ne gundi be baalya ssente naye nga kigambibwa nti be bamu ku babadde basinga okubanja era kati essaawa zino bano kigambibwa nti baasirise dda. Kati njagala osooka owulira lisiti y'amannya gano ag'abasajja bano
abava embalala abalya mu Uganda bokka nga gwawoza nti ndi wa NRM tofunamu nga ne kaliisolesi wa gavumenti bwava okikoonako. Mwami Museveni watuufe waabwe wa nze simanyi agambye n'agula ettaka erwa Kitula Nyabusozi n'agula ng'asinziira wa bino biri mu katabo ke sooka oleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde n'ogula ettaka erwa amusore bwe mba modulator nyinawe neebuuliza ekibuuzo gwe kikuleetesa oduleke Rwabogo yoyo ye Rwabogo yani yafuna bilioni 3 ekibukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata lwaki tofuna amanye mwanyi. The President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure umanyaje ali ku ntikko oduleke Rwabogo otaba mukoddomi aba mukoddomi Matthew Bagonza Administrator and Operations avaawa simumanyo Israeli tutinka simire omuwanika Brenda katali kawe Communication and Export Market Development wawa Stephen Kisaka Head of Secretariat Florence Moranga Secretary Moses Sabiti Vice Chairperson URA sile basoloze emisolo Musinguzi John Musinguzi Customs sio watukirwe ebintu Abeli Kagumire Yunura Aleni Kajina bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yaqualifying okujjawa mu Yunura NSSF oyo kati Richard Byarugabo bamuwummuza Nema Bukulirwani akankwasa balilega URSB bebawandise ebitongole Mase kalina obuyisho Ubosi Ndatira Mukiza NDA National Drug Authority NDA Medad bitekerezo DDA akankiza Samson CDA Emmanuel Nibingi Komanda eyasokera ddala okubeera owa ame komanda w'amagye ga NRA mubadde mumumanyi Ahmed Seguya kasimuuliranga nako ye komanda eyasokera ddala Major Ahmed Seguya yasokera okubeera komanda w'amagye ga NRA bwe bava mu nsiko yali akyaliwo yafiira mu lutalo era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa Bugerere ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'ekiboga bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza ye oluvannyuma lw'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo ke yawe simanyi yakajjayo ku katale yakajjayo ki ekyagagisaayo n'aleeta akalala kirate kikano ekyakagisaayo ki nti yakawandika atamidde simanyi munsonyiwe bannange ne modulator siva ku mulamwa kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera Kyagulanyi bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia addawa custom gundi offices eziri e Busia omusimbi gwonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu gundi mu basaamya okyapa kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabuwente golodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate gano amanyinya ge bakubamu gundi ensaano ya seminti abagambi mutunuulire bamanyi bwanajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma awo ali mu bilioni 3
bo banansi bakyali mu birombe ebi sibe baliyo teyabagoba simanyege gabagoba gani ebyo byonna n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another. Tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Africa only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo nebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna ery'Abannayuganda yaliko etunze kati weegali. Amannya nga bw'ogawulidde abo bonna bakulira bitongole ebitongole ampuliriza ebya gavumenti ya Uganda. Wabula temubadde mu linnya lya Muganda n'omu, temubadde mu linnya lya Mulugwala. Amannya gonna gava side emu nga President Kyagulanyi Ssentamu yali eruweero n'agamba nti abasajja basosola. Kakati omukyalo no kaliisoliiso wa gavumenti nga bwe yakunnyonnyodde nti abalya mu Uganda babalibwa ku ngalo. Agamanya genkuwaddeko ge matono ennyo. Abo be bakusomedde bakulya bitongole ebinene ebisinga okubeera nga biddukanya ensimbi ey'omuwi w'omusolo ey'omunnayuganda atalina ddagala mu ddwaliro ate alina ssomero mwasomera nti lino oba ku bwereere oyo yayita mu nguudo ezijjudde aganya ng'ali kagaali kalunda aganya owagira NRM erinnya lyo libaddemu era ofuniddemu wa. Kakati mukwano gwange ampuliriza kigambibwa nti ababaka bano batandise dde okubeera nga basattira era okusinziira ku kitongole ekinoonyereza ku bazzi b'emisango ekya CID oba giyite Crime Investigations Directorate CID bakakasiza ensonga eno ne baga nti balina fayiro 5 nnambirira ku mmeeza nga fayiro zino za bukenuzi bulabbayina bubbi naye nga mulimu n'ababaka abavuganya gavumenti mu paaliyamenti mu misango gino. Kati bano kigambibwa nti kasita bategedde ku nsonga eno basirise dda. Njagala ojjukire President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ggwanga erya Bungereza yabuuzibwa ku BBC yagamba bw'ati nti ababaka bange bangi mu paaliyamenti abakolagana obutereevu ne mwami Museveni era kyeyayogera kyali kituufu. Twalaba dda Jimmy Ruwanga ono nga ali ne Muhoozi Kainerugaba ne tulaba Kazibwe Bashiri Haji Kazibwe Bashiri ono nga yasirikanga n'ebigenda mu maaso yadde okubanja bannayuganda tatwitinganga nako naye ng'agamba nti mbaka wa Nuupu era akiikirira abantu. Mulebe ba Dr. Bedi Bwanika bye boogera, mulebe Asumani basaalirwa enkya bali eno liba lyeri. Mukwano gwange ampuliriza be babaka be twasindika abali kudda oluvuganya gavumenti mu paaliyamenti. Kati omwami ono ayina endowooza eyiye ku pulezidenti kubanga bangi boogera ne baga nti pulezidenti tukozese emmundu tujjeko mwami Museveni nga beerabidde nti mwami Museveni yatta abantu basoba mu 500 okuwangula olutalo okukulembera Uganda. Kaakati mwami Kyagulanyi ayina enteekateeka eyiye agamba tuli baddembe era nzikiriziganya n'omwami ono ayogedde ebigambo bino comrade munnaffe nkakasa naawe okkiriziganya naye. Kasooka tumulabe tumuwulize ebigambo bye kubanga musajja mugezi nnyo. Naye nze kankuwe view yange ku bbanga lye nstudyingidde Bobi Wine nti he doesn't believe in violence as a tool of social change. Togenda mmulaba nga akunze bantu nti banne mujje mweyiwe ku kkubo. Naye yajja ayina idea eyiye ayina strategy eyiye. Kati toddira gwe strategy zo kuzimuteeka kazikozese. Yensonga lwaki yakugamba ffe tuli ba mirembe era tugenda kukozesa amateeka obuyinza tugenda butwala nga tukozesa amateeka. Kubanga he doesn't believe in violence as a tool of social change. Nti yetagenda kosa change kubanga gwolwanagana naye yakeera dda n'akugamba nti we are the masters of violence. Kati tugenda mmulaba kugambu mbukwata abantu ogenda obagambe kubasobola ayisa koma nagatu kati ngambye tugende naye tokimuwuliranga munga akyogera. Lwaki otunuulira waneeno olaba abantu boogera boogezi ne boogera boogezi babuusizza ne basibwa aba ne bakeera enkya yasibisizza abaana b'abandi. Kati akeera enkya agamba abantu nti tugende tweyiwe ku kkubo. Abantu bageraga yasizza abaana b'abandi. No, ya studying naye omulabe gwalwanyisa nti omulabe gwalwanyisa akola ki nti akozesa sente nagula ababaka ba parliament nagula abantu bakozesa era ogenda otunuulira nti abamulika abamukolera
tebamukolera nti bamwagala nnyo. Mwami Museveni abamukolera tebamukolera nti bamwagala nnyo. Wabula buli agenda okukola naye aba amwagalako kasente. Kati namustudying anaga ngenda mu disabling antya. Kantandika omunyiga amapeesa jajja Sente. Natandika okugenda ebweru. Mumubeera wano mutu mutafa kunyonyi ali mu kunyiga amapeesa gali. Ono jajja Sente zayiwayiwa n'agabira Ababaka n'agabira baani kati mukwata awo. Osoko mu disabling oberenga abantu takyasobola kuba wa Sente zineno zabadde abawa. Ababaka ogenda okulengera abantu abasinga bakozesa babataddeko sanctions. Genda obalabisa obalope babateekako sanctions. Abalala bonna bafune fear kubanga most of them they have a future to protect. Webanalaba nti ono bwakozesa binene ebyobusiru bugenda keera ku macyango okubiddwa ekirwadde ekikamwe nga tosobola kijjanjabira wano ng'olina genda bweru kati ate nga bakuba sanction. Oyo bwatyo alina strategy ye. And it has worked somewhere. Mwenga mujja ne mugana akole bwati bijja kola naye ayina eyiye naye agezaako okuwandiika ebyafaayo ebibye. Lwaki ogezaako okumukozesa ebyabalala bye baakola? Because bino ebintu omuntu bye mugamba okukola bangi ababikoze. Kati he doesn't have to look like a fool because a fool is someone who does the same thing again and again expecting different results. Kati tayinza kubeera ate akole ebyabalala bye baakola ne balemwa. Kati alina okujja ne strategy eyiye. Kati tomuggyako idea ye gojja omuguze idea eyiyo. Nedda gobo ina idea eyiyo then apply it. Kuba talina gwa stopping achovola abantu abasinga bajja ne idea byabwe ne bi strategy byabwe era obiraba nibabigezaako. Talina gwe yali aganye nti ate mukola kino kubanga fenna we are pushing towards the same side. Kati gobo ina strategy eyiyo apply it. Tajja kugana but tojimu imposing ako. Let him play his role. For us abamukiririzamu we trust the process. Kuba twali tulabyeko gye yali ekoze. Tunulira Mahatma Gandhi yali alwanagana n'Abangereza nga bali bakutte mundu. Balwanagana bakutte mundu ye talina mundu. Tekyakola. So we just have to trust the process. Gobo ina strategy eyiyo nawe genda ogikole. Banankyukakyuka tuli bantu ba mirembe nnyo era president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze akyogera enkya n'eggulu ayagala tukuume empisa. Tubeerenga twogerako ebyo bituluma. Tubeere example oba ekyokulabirako eri abo abaagala okutononera erinnya, abaagala okutusiiga enziro, abaagala okutusiiga ekko. Tubeere bantu banjawulo nnyo. Kyova olaba bangi balwanyisizza nnyo Nuupu naye ekyaganye kubanga batuuka n'ekisa ne bateekamu bambega abakozi b'effujjo, abakozi b'ebikolobero naye nga abasajja n'abakazi abakulembera Nuupu tuli decent nnyo ffe banna Nuupu. Embeera eyo president gye yatugamba tulina kubeera nga tunoonya enkyukakyuka nga tuyita mu mazima nga tukozesa ddembe nga tukozesa enkola eyo goberera amateeka ewatali kubeera nga mukwano gwange mpuliriza tuyiwa omusaayi oba oliawo okufaananako bakadde baffe abaasooka. Kaakati nno njagala ojjukira embaga ya Kyabazinga eno eyakaggwa yaleka abantu bonna banyeenya mitwe. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamukkiriza kugenda ekigambibwa nti amagye gaamugaana naddala agakuliddwa mwami Museveni. Kaakati nno omukyala omukulu owa Kyabazinga naye ekigambo okusinziira ku mawulire agaafuluma nti ono yali azze mu Uganda era nga azze kubeerawo ng'omujulizi. Bwe banaabuuliza nti nno bannange wano waliwo ekibalemesa ono asituka ave yagambye nti wendi omusajja yampasa dda era mulinamu n'abaana era baatugatta dda. Kaakati no kigambibwa nti abakuuma ddembe baakozesa amaanyi okwagala okukwata omukyalo ono n'okumusiba bamuggalire basobole okubeera nga bamulemesa okutuukiza ekigendererwa kye ku mbaga eno eyaliwo. Era kigambibwa nti Kyabazinga omukyalo ono mbu yamuwasa naye mbu yali ye nga ye tamwagadde wabula state ye yamumukaka okubeera nga amuwasa olw'ebigendererwa byayo. Kati omukyalo ono yalinnya n'ajja mu Uganda ng'embaga egenda kubeerawo naye ampuliriza njagala nkuwa katambi kano oli ebigambo bino ebyaliwo. Omukyalo ono bwe yajja baamugamba nti emu 2 ngozi e Bungereza ewatali ekyo tugenda kukuggalira. Omukyala bwe yalemerako yakukuta n'abakukkusa okufuluma Uganda yatuuka n'okusula mu bifo byatasobola kubeera nga asulamu ng'omuntu olw'okuba nti embeera yali embeze okubeera nga emuddugalira. Nze Eke Master kamusabira mu video eno soko jimpeera ekigalo ompyo subscribing ku mukutu waffe okone ku kale buli video zeteekayo ng'eno zibeere nga tezikusuba. Kankulekeremu akatambi k'omukyalo ono eyasooka okuzala mu Kyabazinga abaana era ng'ono agamba agenda kukuba Kyabazinga mu kkomera kalinnye e Bungereza ne Mukerere atuuka okubeera ng'amwenya. Ssaabasajja Kabaka wangale. Peace. Alisoni ana mu kaseera kamutegedde nti yadduse dda yazzeyo dda e Bungereza. Yazzeyo dda e Bungereza. Omukyalo yabadde yajja kuno ng'agamba nti
Kyabazinga gwe mugenda okugattanga pa wange. Mwinamu abaana babiri batugatta tuli bampeta ebungereza eyo. Najja kuno agamba nti ekyabadde kimwese kuŋŋaanya bujulizi obwongera okulumiriza. Bwana ayongera okuba nti akozesa akakati Alison Anna wuno yadduse dda yazzeeyo dda ebungereza. Naye agenda basobola okuba nti ategeeza nti ku lunaku lw'embaga baali bamuyodde. Okusinziira ku Getulina nti Brigadier General Christopher Sserunjogi Ddamulira, Director wa poliisi ekitongole kyekiyitibwa Crime Intelligence, yategeera mangu nnyo ng'omukyalo ono azze ng'ayagala kulinnya mu mbaga. Omukyalo ono nti yali ategese olukwekkula amalungi embaga ogenda maaso n'okuba nti agirinnyamu eggere, era ng'ategese ne gurupu ezaali zigenda okuba nti zikyankalanya ku mbaga wali ejjinja. Kakati nti abakulu mu nsonga za intelligence ne bakitegeerako. Brigadier General Ddamulira yennyini n'akwata essimu n'amukubira n'amugamba nti owaayi, osobola ogenda maaso n'okuba nti ova ku kyoliko, nsaba byonna by'oliko genda maaso n'okuba nti obivaako. Omukyalo ono tiyazikiza, yasigala akola enteekateeka ez'okulinnya mu mbaga ya Kyabazinga Alison Anna. Era agamba nti bw'amala okuba nti aganye okukkiriza, abakulu tebagenda maaso n'okuba nti bagira bavaako muve. Era agamba nti ng'enteekateeka zonna zigenda maaso, afuna amawulire, omukyalo ono yabinyumya ng'amaze okudduka, afuna amawulire nti Busoga, afuna amawulire okuva mu Busoga ne Kampala nti abasecurity bali mu kumuyiga era nga kumpi batuuse ku woteeri we yali asula. Bw'amala okugategeera agamba nti abuukira boda adduka emisinde, afuluma woteeri n'ebibi byonna, adduka paka mu bitundu ebyekasanga tikumpi nnyo n'amaka ga Dr. Kizza Besigye, ng'agumba nga yeekweka mu guest house awo abakulu bamunoonya ayagala kuyiwa mbaga. Agamba nti gwe mugatte mufumbo, tulina abaana babiri. Kati ng'ayagala kuyiwa mbaga, abakulu ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamuyiga paka bwe yadduka ekasanga teyo okuliraana amaka ga Dr. Besigye n'afuna guest house n'asirika. Awo yagenda mu maaso n'okuba nti apangira olukwe nate okudduka okufuluma eggwanga yalifulumye yazzeeyo ebungereza. Ano ono agamba nti obujulizi bwe yafunye bumala bulungi nnyo okukwata Kyabazinga. Jjukira nti Kyabazinga alina emisomo gy'abadde ameggana nagyo ebungereza, era nga tutegedde nti graduation ya mwezi guno oguddako. Kati Alison Anna agamba nti nze mulinze alina okujja ku graduation, walinnyira ebungereza mukwate. Jjukira bino byonna tuliriza bijjidde mu kaseera nga munnamateeka w'omu Kampala gwe bayita Mabirizi Hassani ataloopye ne baloopa, yagenze dda mu kkooti n'aloopa abantu 5. Yaloopye dda abantu okuli Archbishop Dr. Kazimba Mugalu eyabagasse, Nnaabagereka Sylvia Najjinda yamugasseeko ku baloopeddwa, Kyabazinga yennyini Gabula yaloopeddwa, omugole yennyini Mutesi Jovia naye yagenze dda maaso n'okuba nti yaloopeddwa. Ono agamba nti bano bankoze omukolo ogumenya amateeka babiri. Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange, buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno, namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Agimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku nnamba 07528771515.